Akasuwa ka Museveni akamukwatidde mu buyinza kava Amerika, kava Bungereza, kava mu European Union. Kati eno gyendi omulimu gwendiko kumusekeeterera si kirumamu, kumuvunza na kuvunza kigavumenti kye nga ntuukirira abana abasajja abamukumidde mu buyinza nga mbagamba mmwe Abamerika mmwe mututta bagamba tetubatatutya mmwe musasula omutemu atutta. Ate si kigamba Abamerika bokka b'e Washington abakulembeze naye n'Abamerika abatuuze. Yes, bukedde kaakati nno tuba tusimbudde butereevu nnyo mu mawulire gaffe agaakagwawo gye bukeredde nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayogeddeko eri ensi yonna wali mu kibuga Boston mu ggwanga erya Amerika ku leediyo ebigambo nga bw'ogenda okwera nga obiwulira. Wabula Jeno Museveni ayongedde okwera nga atya enkola Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gy'atandise okwera nga akolamu ebintu bye ng'ali munda mu ggwanga erya Amerika. Wuliriza nnyo, teekako ekigala akatambi kano katambule nnyo. Buli munnayuganda abadde aweddemu essuubi ly'enkyukakyuka, buli munnayuganda abadde aweddemu amaanyi ategere nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo si musajja wa bulijjo. Bwe yagenda munda mu ggwanga erya Amerika, Jeno Museveni ne gavumenti y'aba NRM balowooza nti bakufuna obuweerero era balowooza nti ono awaŋŋanguse addusa agenze batandike okubeera nga mukwano gwange bamusindikira abamanyikiddwa nga bambega okumubega n'okumulinnya akagere oba oliawo asobole okubeera nga alemesebwa okudda munda mu ggwanga erya Uganda nga mulamu, ebintu bimaze okubeera nga bikyuka. Nkugambye nti waliwo enkola Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gy'atandise okubeera nga akolamu ebintu bye munda mu ggwanga erya Amerika gy'ogenda okubeera nga owulira, gy'ogenda okubeera nga otegeera ekanze Jeno Museveni era ereesewo akasattiro, ereesewo okutya, ereesewo obunkenke munda mu NRM nga ne Jeno Muhoozi Kainerugaba ayongedde okubeera nga yeewuunya omusajja Mitembo gy'ajja amagezi, engeri gy'ayiiyaamu ebintu bye ate ne bikola, ensi n'ebyagala era ensi n'emuwuliriramu. Kati ono nga yakamala okubeera nga awangula award mukwano gwange gye mwalaba gye buvuddeko ey'okubeera nga y'omu ku basajja abasinze okubeera nga balwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna, era nga mu award eno yagiwangula n'omusajja omu ku basajja eŋŋwaŋŋuli, Seneta Mark Kelly, seneta wa ggwanga lya Amerika. Bwe twogera ekigambo seneta abazze nga mugoberera mumanyi amaanyi ga seneta kye gategeeza naddala okwetolola ensi yonna. Gw'atamanyi seneta mukwano gwange ebigambo tuula wano kalire ogenda kwera nga obitegeera. Seneta be basajja abatula ku lukiiko olukulembera eggwanga erya Amerika. Kaakati nno kwaliko omukyala Deputy Prime Minister ow'eggwanga erya Canada. Kakati mu mbeera y'emu ng'ate ye advisor wa pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine Zelensky, eggwanga liri erirwanaganya ne Russia emyaka n'emyaka. Mukwano gwange be basajja, be bakazi, be bantu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo be yali nabo ku kaliba y'emu, ku siteegi y'emu, ku fulo y'emu, ku ntebe y'emu. Kakati mu kifaananyi kye kimu ng'abawangula award ey'okulwanira eddembe ly'obuntu okwetolola ensi yonna. Nga n'omusajja amanyikiddwa nga John Bolton, ono naye nga ambasada w'eggwanga erya Amerika, y'omu ku abo abawangula award omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ekika kye kimu gye yafuna ku lunaku olwo. Kaakati abamazeewo ebbanga eddene emyaka n'ebisiibo nga bagamba nti ebyobufuzi munda mu ggwanga Uganda be babitegeera, be babimanyi, tetubalabangako nga bawangula award keba ey'okulwanira eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda. Kati abasajja bawooza twalwana tukateera embundu fe twaleeta eddembe munda mu ggwanga Uganda, nabo bennyini ne mukama waabwe tiwabula omusajja omukadde w'enkofiira. Eno award ey'okulwanira eddembe ly'obuntu musajja wattu tagikombanga nako yadde okubeera ng'agisemberera. Wabula ate ye bwe yali ajja mu buyinza mu kifo ky'okubeera ng'alwanirira abantu, ate kye yakola kwe kubeera ng'obulamu bw'abantu ate bungi nnyo obwakafiiramu, bungi nnyo obwagenda na kutuuka oba na kutuusa kwagala kukunukkiriza kakadde ka bannayuganda abaafa okubeera nga ye atuula mu ntebe ennene, ate mwana wattu omusaayi ogwo gwe yeerabidde mu kaseera mpaawo kaaga. Kakati bingi nnyo bye tugenda okubeera nga tutunuulira nga enkola yaffe olunaku oluwalero. Ebyabadde mu misinde gya Jeno Muhoozi Kainerugaba byewuunyisizza ensi. Kaakati waliwo bwina afulumye, waliwo amawulire ge weetaaga okubeera ng'omanya, ekiri mu UPDF, ekiri mu poliisi, ekiri mu magye g'eggwanga Uganda. Mukwano gwange kitokota si kisaanikire, bye tuzze bulijjo nga tubagamba waliwo bwina afulumye gw'ogenda okubeera ng'owulira oyongere okubeera nga bwennyamira. Wabula mu mbeera y'emu n'etteeka lya Jeno Museveni ery'okubeera ng'ate akwata Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amusibe emyaka 20
kakati nalyo eridusibwa ku sipiidi ey'ekisungirizi mu paalamenti. Waliwo ate ebipya ebikwekuddwa ebizuuliddwa nga bino byakwekebwa, nga bino byakukulibwa, nga bino byateekebwa mu mpapula wakati mu tteeka lino munda nga tebaagala munnansi obitegeere era obimanye. Kati olunaku olwaleero tumaze okubeera nga tubifuna, tugenda kubeera nga tubikuwa owulire obulabe, owulire obukyamu, owulire obukambwe gavumenti eno bweyina ku munnayuganda era bweyagala okubeera nga emufuga obumbula. Nkugambye nti etteeka lino liddusibwa ku sipiidi ya yiriyiri, naye etteeka lyetaaga kwetegereza nnyo kubanga bingi ebikwekeddwa mu ddyo ebinyigiriza okutuukira ddala ku muntu wa wansi. Wabula ebya Fred Nyanzi eby'okuba yalumirize abasibe ba NUP naye tugenda kubeera nga tutuukayo. Bwino amaze okubeera nga afuluma oluvannyuma lw'omusajja ono okubeera nga yafulumiza ekiwandiiko ekyegaana poliisi n'amagye. Kati waliwo ate amawulire amapya agamaze okubeera nga gafuluma nti ono ddiiru eyabadde emuweebwa musajja wattu yagivuddemu, yagisuddewo, yaganye okulya mu bannansi olukwe n'ebirala bingi nnyo. Tunanga tufunye obudde nga Katonda ayagadde tugenda kubeera nga tubitunuulira nga enkola yaffe. Kansooke mala okubeera nga nkuwa ebigambo bya Pulezidenti Agosenta Mitembo ate ebimu ku bye yayogeddeko oba byayogeddeko ekyo ekikesesa olunaku olwaleero bwe tubivaamu mukwano gwange tulyoke twolekere lwogome tusumulule mu butongole owulire General Museveni bw'asula ng'ate akukunadde nga lumonde mu kikata olwaki Agosenta Mitembo asinzira mu ggwanga lya Amerika okubeera ng'atunuza omudumo mu gavumenti ye emaze emyaka 40 nga n'ekisanja ekyomusanvu yamala dde okubeera nga musajja wattu Museveni akibba era ng'agamba wakubeera nga yeerayiza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano. Ampuliriza ebigambo bye bino, teekako ekigalo akatambi katambule nnyo akaleero nze maze okubeera nga nkasimbula. Naye paka documentary bwe yafuluma eno mu America nga kwotadde n'aba South Africa n'aba Africans abalala abakola solidarity ne babeera nga beekalakasa ku street nga bavumirira obufuzi obw'ekikaggulu oba obwa apartheid obwali mu South Africa. America, gavumenti ya America yatuuka ku kisenge negamba omanyi ki gavumenti ya apartheid ddala si ntuufu. Be baali bagivujjira ne batuuka ekisanja ne bagamba si ntuufu. Era gavumenti ya America bwe yalekerawo okuwagira gavumenti y'abazungu ya apartheid mu South Africa negwa. Ensonga lwaki tukozesa art, tukozesa ennyimba, tu lobinge Washington naye ne mu bantu sekinoomu tubuildinga alliance ey'abaddugavu si bannayuganda bokka naye abaddugavu mu buli state ya America. Eno yensonga lwaki luli nabadde California, nabadde Los Angeles, olwaddako nabadde San Francisco, olwazeeko nabadde New York, kati ndi Boston, enkya ngenda Washington, oluddako ngende Michigan. Njagala okukozesa guno mukisa okutuuka buli wamu. Twagala Abamerika batuuke ekiseera nga tebakyasobola kwekwasa. Ngensi yo ne bagamba mwe batemu, mwe mutta abantu. Singa abantu b'e Rwanda bakiina mu biseera bya genocide, oba olyawo genocide teyandibaddewo. So keeka akazito ke twagala okuteeka ku gavumenti zino ezikolagana n'ekinnakyemalira. Okusooka twagala babasaliko obuvujjirizi obwo, kubanga bajeti yaffe ey'e Uganda eri funded mu ssente ze bajja eno ze beewola nga bazeewola mu mannya gaffe, mu mannya g'abaana baffe, ng'omwana wo n'omuzzukulu oba olyawo omwana w'omuzzukulu wo ng'agenda ozisasula. Kubanga bw'oba otunulidde kati public debt gye tulina, ebbanja lye tulina nga Uganda eryewolebwa bano abasajja nga bazibba bubbi bazigulamu bizimbe n'Obulaaya, kigenda tutwalira emyaka 94 okuzisasula zimalayo. Era nze mwambagamba nti mmwe bino bimikola tetujja zisasula. So to making sure tujja mu mawanga gano okugenda nga tukutula obwo busuwa bwannakyemalira. Bwe banalekerawo okumufandinga oyo tusobola omwekolerako naawe, naye tesobola kulwana na $1 billion zimuwebwa buli mwaka, tesobola kulwana na zipawundi na euro eziba mu nsi. Twagala balekerawo okuvujjirira oyo namukadde tulyoke mutumwangange atuwulire. Mr. President, tujja kuba tugendako mu kabreak katono naye kandeeta ekibuuzo kino nga kikwatagana ne Parliament ya Uganda nti olwaleero a new parliament is coming in. National Unity Platform is the largest opposition, so but ejja kuba efuna lead of opposition. Simanyi bwoyinza okyogerako watuno omukulu Honorable Ssenyonyi oba ali safe mu ntebe ye on a lighter note. N'ekibuuzo ekirala
how are you coordinating with the members in parliament about the impending bill gyebagala okuyisa, the sovereignty protection bill gyebagala okuyisa n'ebigirimu byonna ebitali birungi? How are you working with them? Webale nnyo. Yeah, twava mu kulonda, of course kwali kwa kisiru, babba abantu bangi nnyo. Alex Waiso Mfumbiro yawangula ku buli polling station yonna, nebe balangirire yali obwokuna Luyindi. Lubungo yawangula ku buli polling station yonna, ne balangirira yali obwokusatu n'abalala. So okulonda bakutaninga into a job. Naye nagamba bannayuganda nti tukozesa kuli front, era bwe tunaba tugyeko nakyemalira lazima abantu bajja kufuna omukisa okulonda abantu be baagala. Naye yonna wajja kuwaayo elections ez'amazima n'obwenkanya. Ensonga y'ekibiina n'emirimu egikukolebwa mu parliament oba mu offices zonna ez'enjawulo, bwe nali nvaayo naleka nsigidde omumyuka wange Dr. Lila Zedriga Waro, era nga yakola emirimu egyo. Ndi mukulembeze naye siri mukulembeze ono ateekawo abantu nga ataddewo bisiikirize. No, bwe nonda abakulembeze balonda nga mbeesiga ngira mbakiririzaamu, era nga ne judgment yabo oba okusalawo kwabwe nkukiririzaamu. So nyina abanjiikirira. Of course every now and then tubeera nga tuwuliziganya ne mbawa guidance yange, naye obukulembeze bwe tulina mbwesiga mbukiririzaamu, era nabwo obuvunanyizibwa okukola decision yonna. In any case, constitution y'ekibiina kyaffe eragira nti olukiiko olufuzi National Executive Committee lusobola okukolawo okusalawo kwonna ku lw'obulungi bw'ekibiina. So ebiyembe obadde obuuza ebibuuzo biri oba ekyokubiri kibadde ku bill. Etteeka lye baleeta ya kisiru ng'amateeka g'olaba Museveni aleeta. Bwe yalaba nga Dr. Besigye akuŋŋaanya abantu bangi nnyo ne bagamba tukikoze kityo kino, ne baleetayo etteeka ne bayita Public Order Management Act nga liragira nti Abannayuganda bwe bageza ne bakuŋŋaana bataano nga bali abantu baba baziza omusango, tekirina buzibu, basobola okuŋŋaana emitwalo 5 bwe baba bakuŋŋaanye kuzina sunda paka wansi na kunywa kibbiya, tewali buzibu. Naye bwe mugeza ne mukuŋŋaana bataano nga mwogera ku biseera bya Uganda bya maaso, muba muziza omusango. Era okuŋŋaana abantu bataano mulina okufuna olukusa okuva wa Inspector General Police. Kwegamba wano we tuli 1 2 3 4 5 fe tuli ku musango kati olwo. So base bakola bwe batyo. Facebook bwe yajja basooka kugisaako musolo kubanga twali tugikozesa. Bwe twagenda ekyaddondo ze twakozesa Facebook abantu okunonda, twali ne bano bakapalaga ku campaign eyo bagamba Facebook social media ereso ne bagiteekako omusolo neera baagwa nakyo eventually. Kakati ne baleeta TikTok, abantu abamu babalemesa okukozesa okuŋŋaana, naye Katonda agenza aleeta ekyokuddamu at every time. You know, Bannayuganda ne batandika okukozesa social media. Museveni n'afuna abakozesa abalimu ffe abalina amanya gaffe ne baleeta ekiteeka nti Computer Misuse Act n'ebirala. Kati saawa zino bwe navudde e Uganda, Museveni yabadde alowooza nti amaliriza, mutabani we yabadde alowooza amaliriza, kumbe fala n'abayise mu ngalo we bati nga bali awo nga mbayitako bwe nti nga hidinga in plain sight okumala emyezi 2 nga tebanfunye, era nakikola nkigenderedde nga njagala mbalage nti muli bafala. So nenvaayo kati ate Museveni yamanyi ekiri mu diaspora, kuba bwe yali alwana n'Obote yeekweka Sweden nga gyasinziira. So amanyi bulungi nnyo ti gavumenti ye amaanyi agava mu diaspora gajja giyuza yoga ku ttaka, n'aleeta etteeka eddala. Etteeka eryo nga ligamba nti Omunnayuganda yenna okujja okukola kino kituli bukola, okusinkana ne mwogera ku byobufuzi by'eggwanga ogwo musango.
gwe Munnayuganda okuweereza ssente ewaka maama wo taata wo sengawo musango. Gwe Munnayuganda awagira NUP oba FDC oba DP oba UPC okuweereza kubanga constitution yaffe providing for freedom of association. Liwadde okubirongenga ku kibiina kyonna era bamemba b'ekibiina be bakivujjirira. Ffe Bannayuganda ababeera eno be babaddenga batu wa ssente zetugulamu amafuta zetu abaana zibalabirira bali mu komera n'ebifaanana bwe bityo. Kati baagala gufuula musango nti gwe Munnayuganda okwatanga dola zo 100 dola 2-3 okubiweereza ekibiina kyo e Uganda gyogwo musango era osuba emyaka 2. Bagezaako kwagala kutiisatiisa, bagezaako okudisconnectinga bannansi era n'ekirala baagala kujjako bannansi obutuuze bwa Uganda. Etteekero liraga nti kasita ofuluma Uganda oba tokyali Munnayuganda ate maama wo taata wo sengawo akolagana naawe akolagana na mugwira yet si citizen are receiving sente okuva wa relative bamuyita agent of a foreigner. Gwe Uganda toli Munnayuganda oli mugwira kati maama wo oba omwana wo agent w'omugwira era bw'omuweereza ssente ayina okuzirisiivinga n'olukusa okuva wa minisita. Bano baminisita ba Museveni b'omanyi bakina Nabbanja n'abalala b'obwongo obufaanana bwe butyo. Akufuula mugwira. So ayagala ku strippinga Bannayuganda kubajjako obutuuze bwabwe. Jjukira omuntu ayogezaako okutujjako obutuuze mu Uganda ye obubwe buyinako question mark nyingi nnyo. Buli omu akimanyi. Museveni taddangamu bibuuzo ebyamubuuzibwa President Milton Obote oba Munnayuganda oba si Munnayuganda, naye yayagala kujjako bannansi Bannayuganda. Njagala mwetegereze mwe Bannayuganda be bakuŋŋaanya awo ne Boston ne mu diaspora yonna ne babagamba twagala bakolera ndagamuntu. Endagamuntu yo bagireeta ng'eriko American resident. Nkiddamu mwe bwe bawa endagamuntu bagikuwa ng'eriko American resident. Kyokka oli Munnayuganda kigenderwa ku profilinga. First okudda mu Uganda oba toli as Ugandan as everybody else. Nengo ino Obunnayuganda bo tebulina kubaako question mark oba oli China oba oli India oba oli obeera Munnayuganda nga Munnayuganda omulala. Bino tutambula butambuzi kuyiriba nenga tuli Bannayuganda. Ekyo baagala kibajjako n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So amateeka gano ge baleeta bagaleeta kunafuya Bannayuganda y'ensonga eyo lwaki tulina okugalwanyisa. Naye tesikulwanyisa amateeka ago. Amateeka ezo symptoms obubonero naye ekirwadde kyennyini bakiyita kawenkene Yoweri Museveni n'abantu babamwetoolodde. Okay, tukyagenda mu maaso. Nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya Munnayuganda, nange omugezi emabega w'emizindaalo Kawandwa Bigambo Promax nga nze ndiwo okubeera nga ntema tuttanya tutagula ensonga empitirivu ezigenda mu maaso munda mu ggwanga nnyaffe Uganda. Kaakati olunaku olwaleero ninamu kiyegu eddoboozi tujja kugenderayo mpola mpola naye nga setu mpola mpola tujja kumala tutuuke. Ampuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bingi byakoonyeeko mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero bw'ayogedde wali ku leediyo mu ggwanga erya America mu kibuga Boston, era ng'ebimu ku byasimbyeko essira ge mawanga aga Bulaaya ono ge yalumbagana maaso ku maaso okusisinkana abantu ab'enjawulo, okusisinkana abakulembeze ab'enjawulo, okusisinkana ab'ebitiibwa abanene abasembayo waggulu ab'oku ntikko ab'amawanga ng'eggwanga erya America. Pulezidenti Joe Donald Trump Kawandwa Bigambo nakugamba nti ono amuyine mu lisiti y'abantu balina okubeera ng'asisinkana. Alina okusisinkana omulangira w'eggwanga erya Bungereza, alina okubeera ng'asisinkana omukulembeze ow'eggwanga erya Canada, alina okubeera ng'asisinkana omukulembeze ow'eggwanga erya Germany. Jjukira nti ambasada w'eggwanga erya Germany ono yavaawo bubinyo ne General Muhoozi Kainerugaba nga kigambibwa nti Germany yali efandinga NUP oba yali ewa NUP omusimbi muyitirivu mbu okulaba ng'erivula gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati mu lisiti y'abantu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo alina okubeera ng'asisinkana mwe muli ne pulezidenti ow'eggwanga erya Girimaani. Kakati n'amawanga mangi nnyo, abakulu bangi nnyo balina okubeera ng'asisinkana nga ne Papa kennyini tomutaliza
abasalirawo ensi, abantu ab'omuzinzi aboogera ensi neewulira Kyagulanyi bangi ku bo agenda kubeera nga mukwano gwange abasisinkana omu ku omu, era ng'omulamwa omukulu gwakubeera nga abategeeza, gwakwongera kulabisa, gwakwongera kuyenjebula gavumenti ya Mwai Museveni emaze emyaka 40 n'okusiimuula obulimba omusajja ono bwazze ng'asiiga eri ensi n'ekifaananyi kyazze ng'alaga amawanga ago aga Bulaaya nti demokulasi wakimemette munda mu ggwanga Uganda, omusajja nga bwaweebwa omusimbi naye nga ye agenda maaso nakweyagala ne famire ye, nga bannansi mu malwaliro teri ddagala, nga bannansi enguudo zongera kubatta buli lukya ebinnya, nga bannansi ebyenjigiriza amasomero galinga bifulukwa. Kaakati no Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde akasito ku gavumenti ya Mwai Museveni, era n'emisolo emingi egyongedde okubeera nga girabibwako munda mu ggwanga Uganda n'okuteekebwa mu bajeti yamaze dde okubeera nga eyisibwa. Kakati kiviiridde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga yalinnya mu luwombo lwa General Museveni oluva mu mawanga aga Bulaaya, ng'ono okumuwa ensimbi amala kwennyonnyolako nnyo, ng'okumuwa ssente agenda kuteekebwako obukwakkulizo bungi nnyo. Kyova olaba ng'omusolo gwakwongera okubeera nga gunyiga munnansi, kubanga General Museveni ensimbi we yali azijja, olusuku mwe yali alima, ekyamazima Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yalusibako olukomera, nga ge mawanga gano aga Bulaaya ate mwasinziira ensangi zino okwongera okubeera ng'ayogerako eri ensi n'okwongera okugalabisa ti bwe muba nga mutegeeza nti demokulasiya mumwetaaga era nga mufa ku ddembe ly'obuntu, ekiri mu Uganda kifumba mutuku, abantu bafanga buuka, abantu battibwa, abantu bawambibwa, abantu basibibwa, abantu bali bwe bati, ate mwe gye muyiwa ensimbi, ensimbi ezo ze ziviirako abantu okubeera nga babonaabona. Bwe muba nga mugamba muli baddala mulekerawo okubeera nga muziwaayo. Kakati no tukakase nti ekyamazima muyimirira n'ekigambo kyammwe ekiviiriddeko General Museveni obuzibu, nga n'olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Mitembo atandise okubeera ng'atambula ssaza ku ssaza. Wuliriza, ekikanze General Museveni kwe kubeera nga Kyagulanyi atandise okusitula amawanga ga Afirika gonna okubeera ng'agenda kugagatta. Jjukira nti General Museveni mu Afirika ayagala kubeera nga alina ntameggwa, nga mu Afirika bw'ayogera tewali anyega, naddala mu East Africa. Kati Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyakoze kwe kubeera ng'asitula abantu ba East Africa, abantu ba Afirika, nga ye tasosola. Oba mulina pulezidenti wa mwaka gumu, oba mulina pulezidenti wa myaka 2, oba omukulembeze wammwe amazeeko lunaku 2, kakati nga mulina okubeera nga mwegattawo mu nga Afirika okulaba nga dictatorship mu Afirika eggwawo, nga kitegeeza General Museveni agenda kutuuka e Kenya nga bamanyi ebikolobero bye, agenda kutuuka e Tanzania nga bamanyi enkola ze, agenda ogenda mu Burkina Faso nga bamumanyi, nga bamanyi buli kimu n'enneeyisaaye, nga bamutunuulira kyamuli. General Museveni ayongedde okugenda ku bunkenke olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuba yatandise polisi ey'okugatta Abafirika bonna. Mwawulidde n'akatambi nga bannakenya bagamba Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ekyamazima bannayuganda bwe nga temugenda mumukozesa, ffe mu mutuwe mu Kenya ajja kutuyamba okubeera ng'ensi yaffe etereera, era bwe munaamuloberamu ffe tujja mumutwala. Owulirako n'akatambi ng'Abatanzania bagamba nti bakyazeeko Kyagulanyi mu paalamenti y'e Tanzania. Bino byonna bizze amaanyi akazito n'okulaga nti ye si musosoze mu mawanga, si musosoze mu kkala, si musosoze n'akatono. Afirika ajagala kulaba nga eri bulungi, nga talina dictatorship, ng'era etambulira wansi aw'enfuga eya demokulasiya. General Museveni ali mu kutya. Wabula etteeka General Museveni lyaleeta eriri mu kuddusibwa speed. Mukwano gwange waliwo ebipya ebizuuliddwa mu tteeka lino bye njagala nsooke mala okubeera nga nkuwa nga sinnakutwala mu misinde egyabadde olunaku olw'eggulo. Kaakati nno mukwano gwange owulire ebyempuna ebyabaddeyo, nga n'omusajja Chairman Nyanzi mukulu wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo byongedde okubeera nga bifuluma ku musajja ono butya bwe yabadde asindiikirizibwa, bwe yabadde akakibwa, bwe yabadde ateekebwa mu ddiiru ey'okubeera nga ate alumiriza abasibe abaakwatibwa olwa paleedi eyali ku kitebe kya NUP. Njagala nkuwa ebigambo bino owulire etteeka abasajja nga Yusufu Nsibambi lye batembeeta abagamba nti baasoma lye ligenda okubeera nga likomya munnayuganda n'obukwakkulizo obulirimu obukambwe obukakali obwakwekebwa munda mu ddyo bwe batayagala munnansi ategeere era amanye, naye ng'ate bugenda kubeera nga bukosa ye n'okubeera nga bunyigiriza munnayuganda okutuuka ku kisenge obutaddamu yadde okuseenya yadde okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. Wulira, Yusufu Nsibambi ye musajja omu ku basajja abali emabega w'etteeka lino abaalikola
abaliyiya abaliteekateeka okulituusa we liri, obwa pulofeesa bwe bwaliko, obuyivu bwaliko, diguliize z'alina zonna yazikola, kati essaawa zino azikozesa kukola amateeka ganyigiriza abantu. Eyandikoze amateeka agataasa akola amateeka ganyigiriza abantu olw'okubanga ye ayagala okubeera ng'alya, olw'okubanga ye ayagala bulamu bulungi, bulamu bwakwekkusa ng'omuntu. For God and my stomach, abasajja bano abaasoma kyova olabanga ne Dr. Besigye yagamba nti be basinga okubeera ng'ate baziza ensi Uganda emabega. Njagala owulirize omusajja Nsibambi Yusufu ebintu bye yakukulira mu tteeka lino by'atayagala bannayuganda bategeere. Oyo yenna opposinga rugimu ya Mwami Museveni aba kati agenda kikolanga okuja opposinga kimenya tteeka. Lwaki? Etteeka ligamba nti tokkirizibwa kuwa birowoozo oba kugezaako ku influencinga policy ya government ku mitimbagano. Bw'oba oyagala kukola ekyo olina kuwandiikira minisita. Kati bino bye tujja ne tukola tweet ne tugamba maybe twandibadde ne police ku road transporting eri wet sebe etteeka ligamba kati byonna tokyakkirizibwa bikola. Etteeka ligamba nti gwali mu Uganda ng'olina native webweru tokyakkirizibwa ku receiving sente ziva eri nga tosabye lukusa lwa minisita. Era bw'ozi receiving nga tofunye lukusa olwo bakusiba. Ekyokusatu etteeka eryo kyerikola essentially of course limenya semateeka kubanga semateeka tuwebbeetu okwassociatinga n'abantu oba ne groups z'abantu ze twagala. Semateeka tuwebbeetu okwogera ekyo ekituli ku mutima n'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu ezitali zimu oba endala mu ggwanga. Ne kati etteeka eryo ebyo byonna liba libikugira. Munnamawulire akola investigative journalism, let's say nti ayasazeewo agenda kola investigation bigenda maaso ku parliament, maybe corruption and the like. Etteeka ligamba nti bw'opublishinga anything nga bw'osaasaanya mu public ekintu kyonna ekidamaginga economy ya Uganda oba omenya etteeka, kitegeeza nti nze Marvin bwe manya ku corruption maybe ali ku parliament oba aliwa nembi publishinga oba nem publishinga some other information ng'eyina engeri yonna gyekosaamu economy, nze mba nkoze ki bamenye etteeka. Kitegeeza ba student tebakyakirizibwa kola research, ba student bakiri tebakkiriza kola research nga tebafunye lukusa lwa gavumenti. Tetukyakirizibwa kubeera ku spaces ze tubadde tubeerangako ku Twitter, ku TikTok nawa nga tukubaganya maaso tubigenda maaso mu ggwanga n'ebirala bingi. Nandisabye abantu batwala obudde bafune etteeka eryo balyesomere bategeere ekiriwo. Ekisinga obukulu nga bwe abantu banajjukira mu mwaka oguwedde regimu yakola ennongoosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi negamba nti kati okuva olwo ebibiina byonna ebyobufuzi byali bifuna ssente okulwaninga emirimu gyabyo, kati byali birina okubeera memba byaki bya IPOD. Of course etteeka lyali litagetinga NUP, era etteeka bwe lyayita NUP teyaddamu kufuna ssente ezo. Etteeka lye lyaliriziwa regimu yalowooza nti wera ekola ennongoosereza ekibiina kya NUP kigenda kuggwa. Tekyagwa, kyasigala nga kiyimiridde. Era ensonga kuzimu kuzakiyimirizaawo nti bannayuganda naddala abawangalira ebweru bakiyambangako ne kye baali basobodde naddala ssente oba kyakola fundraising. So regimu era nga etteeka eryo teryamala, kati ereese lino nti eryennongoosereza mu political parties zaali ziremesa ekibiina okufuna ssente wano mu ggwanga. Kati ereese lino erya sovereignty bill, ekibiina kya National Unity Platform oluso kireme kuddamu kufuna ssente wabweru wa Uganda, kireme kuddamu kufuna ssente mu bamemba baakyo aba Uganda bato oluso. Etteeka kati ligamba nti bw'obeera nga owagira NUP for example ng'oli mu chapter y'NUP ey'ebweru, chapter eyo okubeerawo omuntu yenna agirepresentinga alina okunona okusaba olukusa okuva mu Ministry of Internal Affairs n'ebirala bingi. Naye ng'ekisinga obukulu kya byonna nze kyenjagala okukkaatiriza kye kino nti etteeka kye lireese, one, kimekinze president waffe kubeera foreigner, era nti mwenna abamugoberera, mwenna abamuwagira,
kati bwoyogera ku nsonga yonna Rugimu esobola okuvayo negamba olwokuba ensonga eyo Kyagulanyi ajogerako kati ofuuse ejjentu aba foreigner tugenda kusiba emyaka 2 oba tuwe billioni 2 kubanga fine bwezityo bweziri byebi. Okay, kakati mukwano gwange ebyo ebimu ku bitono ebizitowa ebinene ebibi ebiri mu tteeka eriri mu kwera nga lidusibwa ku speed ey'ekizungirizi wali munda mu parliament ey'eggwanga Uganda ate nga jjukira omukyala Anita Amongo ye yamaze dde okubeera nga alayira n'agamba kegwa kekeetonye okufa n'obutanyagwa tugenda kubeera nga tukola buli ekisoboka okulaba nga mukwano gwange tutuukiriza ebyo General Museveni ne General Moses Kainerugaba bye baagala bituukirira era amateeka ge baagala galina okubeera nga gayisibwa era mwalabe mu parliament ey'e11 nti amateeka gonna ge twaleeta okutwala emwanyi z'Abannayuganda okuziba kwakkulako byonna buli tteeka lye baleeta etteeka ery'ekkooti y'amagye gonna gaayitawo buyisi kubanga tetwagakkiriza kubeera nga gagenda bwe gatyo ng'ate gaali gazze ku mission ez'okubeera nga gakwata ku bana NUP n'okubeera nga galemaza enkyukakyuka egenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Kati omukyala Anita Amongo mu bigambo bye yayongedde okubeera nga akkatiriza ng'agamba ate ku luno kigenda kubeera nga kirala. Jjukira nakugamba nti palamenti y'e12 eno egenda kubeera palamenti ya byafaayo era ye palamenti eyinza okubeera nga yegenda okusinga okuwandiikibwa mu byafaayo by'eggwanga Uganda mu kubeera nga egenda kukola amateeka agagenda okunyiga agagenda okuteeka omuntu wa wansi ku ttaka agagenda okubeera nga gabonyaabonya omuntu wa wansi amateeka gagenda kubeera nga gayita mu palamenti y'e12 era olaba General Museveni nga tebannaba na kubeera nga balayira yamaze dde n'okubeera nga ayisa ensimbi emiliyoni 10 buli mubaka zimukwatibwe zimuweebwe yeekubeko enfuufu yeekubeko enziro aguleko engoye aguleko ettaayi aguleko olugoye aguleko gomesi egenda ogenda mu palamenti atwala bw'amala okulayira atandika okubeera nga ayisa amateeka omusajja ono nga bw'agaagala awatali kubeera nga ate awakanyizibwa yadde n'omulundi n'ogumu. Era Anita Amongo yakukakasiza n'akugamba nti ate ku mulundi guno bigenda kubeera biralamu nnyo tugenda kubeera bakambwe nnyo n'okusinga ku mwaka oguwedde oba mu kisanja ekiwedde ekya palamenti ey'e11 ebintu twazanyiramu ewamu naye ku mulundi guno tugenda kubeera nga tuyisa amateeka awatali kubeera nga tusaaga. Kakati n'etteeka lino bannayuganda bwe mutaazuukuke bannayuganda bwe mutaayimuke bannayuganda babadde basaana kubeera nga beeyiwa ku palamenti kubeera nga bawakanya etteeka lino kubanga linyiga n'omuntu wa wansi. Bakugambye nti okwogera ku ddwaliro muzadde wo mwagenda okufiirwa omutali ddagala kikusibya emyaka 2 oba okuwa biliyoni ezikwata mu biliyoni oba okubeera nga omwana wo agenze mu ssomero lya gavumenti tolina zimusasulira mu private essomero ne ligwa ne limukuba gano agayumba agavunda ge tulaba n'okyogerako kikusibya. Okubeera nga ovuga mu kkubo ekinnya mu luguudo ne kikukuba ekigo oba oliawo n'ofuna obuvune n'ogamba nti gavumenti weeyayu kikusibya. Kati awo we tuli ke kattu ke tulimu bingi nkugambye nti ebyakwekebwa mu tteeka lino omusajja Yusufu Nsibambi byakeera okugenda ku TV okuwaana byakeera okugenda ku TV okubeera nga baleeta profesa ensi bagirage nti ono kakensa olaba ono avuddeyo ayogera omugezi. Kakati nno lino etteeka lirabika lituyamba naye nga byonna ebirimu byonna ebikwekeddwa mu tteeka lino ekyamazima byakunyigiriza nakutwala nsi Uganda mu tteeka oba wansi w'enfuga ey'omudumu ogw'emmundu kubanga bw'oteeka amateeka gano mu nkola agali mu tteeka lino agakwekeddwa munda mu ddyo ekyamazima tewaba bukulembeze bwa nfuga ya ssemateeka wabula obufuzi obw'omudumu ogw'emmundu bw'otunuulira amateeka nga agali mu tteeka lino munda bwe gafaanana. Mpuliriza njagala nsooke mala okubeera nga ate nkwongera ebigambo eby'omusajja yennyini Yusufu Nsibambi olabe bw'atamwattamwa ku tteeka ye lyagamba nti ddungi nnyo ery'eggwanga Uganda. Katono nnyo bwe tubivaamu ebigambo bya Yusufu Nsibambi ono ali emabega w'etteeka lino eyakeegatta ku NRM olwo tulyoke twolekere ewa Chairman Nyanzi saako ne mu misinde gye General Moses Kainerugaba egyabadde gimwettidde ono nga gyamulakidde mukwano gwange kye gyamukoze yabadde enkoko na baana kubeera nga beeswaza bamuteeka mwekali bayinza okuvunaana mubiri byonna nga tewaliwo kyokoze naye nga byoyogera ne bakutwala nti nabyo olingiridde sovereignty ya Uganda. Kaneweka ekyokulabirako waliwo lwe twali wano
ne boogera ku nguudo gavumenti zegenda okuzimba e Congo. Ne mbuuza nti gavumenti ezimba etya olugenda e Congo ng'oluva e Nateete okuyita e Nakawuka lugguka ekisubi Entebbe mu myaka 4 terunnakolebwa. Kati awo bantwala. Bakutwala. That's sabotage. Anti kyenkugambye. Mpakanye enkola ya gavumenti. Bye twayogedde twetaaga minisita ddeyo wamu ne attorney general we badescribing wawe kitandikira ne wawe kikoma. Naye bwe kiba bwe kityo ne Honorable Nsibambi onookiddamu mu kiwulire tetuzeeyo kuyidya minisita yo. Abaana banno bwe kiba nti bwe nvumirira ekyokukola oluguudo lw'e Congo nti lwaki olwo Nateete Nakawuka kugguka kisubi n'empigi kuba wonna lutuuka terukoleddwa ekyo kintwaza. Owadde ekyokulabirako ekirungi ddala. Actually kitwa ebiseejinze mu tteeka liri because tolaba nti ekyo tekikwataga zinza n'okubanga tekikwatagana ku foreign agent na agent naye kasitoleeta kubanga tubirabyeko wano poliisi engeri gyegera nefishi nga waweebwa ekuvunaanira wano nawali eryo etteeka kibeera kitegeeza mu mbeera yonna civil society organizations omulimu gwazo kyegubadde zikola zikuba tooki mu budget nezikuba tooki mu implementation neziraba emirimu gya gavumenti engeri gye zitambudde nezikola paper zigamba nedda wano wali obuli bw'enguzi wano watali ekigendererwa kya section eyo tekyali kukuba gavumenti ku nsoloboto kugamba nti nno ekubibwemu tooki era bibeera bisigadde kuba balina immunity abali mu parliament wanga bw'obyogera wali ku parliament n'oyogera byonna by'oyogedde negeza ofuluma ojjeko wano obyogedde byebibeera ebituufu ogenda kubeera ovunaanibwa. So twetaaga baddeyo badescribing economic sabotage kitandikirawa era kiggwerawa. Naye bangi abazze mu parliament actually Nsambi yabaddeyo teri n'omu obwedda abamu ababeera babyerabidde nga Human Rights Commission yo yadduse buddusi yatidde no commentinga ku kigambo ky'okuyingira mu maka g'omuntu nga tokoze search bannange tofunye search warrant nga temunnagenda musooka mukomentinga ku kino kyo mukirese tugenze anti babeerako ni bannaabwe ababawagira mwami Nsibambi I don't have to lie about this ekyo tubamaze bagende nti bazze be custodian ba human rights bakoze bakomentinga ku sections 8 etteeka lya sections 10 asatu kabasajja bano ng'olabira ddala nti waliwo connivance ey'okutwala bannansi okubafuula abagwira. Of course temateeka ekyogera bulungi nze simanyi naye temateeka ekyogera bulungi nti omuntu nga naddala ali citizen by birth here tulina engeri gy'omuggyako bonnansi bwe ku nsonga eyo obadde tonajja Honorable Nsibambi agaye tuvunule mateeka si Lungereza foreign tuleme kivunula nga bwe tukitegeera mu lulimi Olungereza naye mu lunnamateeka obeera citizen naye by the moment you go out of this country mu mateeka you are deemed to be foreign a citizen residing nti kasita obeera ng'obeera bweru wa ggwanga nti mu mateeka awo kye bakuyita foreign naye baba tebakuggyeko butuuze naye era kyovula muŋŋambi nagambye ngenda kuhano ne mwami Nsembi a lot of respect mwali mutusomesa mwatugambye nti etteeka lirina kubeera litya lirina kubeera direct nga litegeerekeka nga tutandika kugamba nti ate kantandiko liryowolereza etteeka lirina okubeera nga liri direct era litegeerekeka mangu buli omuntu kyategeera buli woogamba nti foreign you are residing ebweru nti nina mwannyinaze abeera abaana bange abali e Canada nti nina bannyinaze ababeera e UK nina baganda bange babeera nti ekyo nga bazaalibwa wano so mwami Nsibambi ekimanyi bulungi ssemateeka kyegamba kakati eryo etteeka ligenderera kwamendinga ssemateeka bwebanga ssemateeka eri very very clear ku nsonga eyo n'oleeta etteeka eriri vague eritali direct ku nsonga amateeka kigagamba okimanyi era saagala kiga naye basewo ne banyawuka ngamba abatuwuliriza ssemateeka asigala nga ali waggulu era kino kibeera kifu bwefufululu gulwe naffe ekyo okyeddamu naye okyeddamu okuba ekoona wano wali
nenga basawo ne banyabo ekintu kyonna ekyagala okukontana ne semateeka agamba bwembaga nazali ba citizens bangi waliwo abantu abanuturalizinga ne waliwo kibali abali by birth nga wazaalibwa ekyo kituufu nga bwoli munnamateeka tutandika okupima bye twogera. It is not actually nti biri limited ku teeka nti essaawa eno boogera ku foreign agent ne agent mu kufuna obuyambi bwonna. Section eyo nze kyenjirabamu mu kye bayita economic sabotage n'okusabotaginga emirimu gya gavumenti ti ne bwe kinaabanga tekijjidde wansi wa tteeka lino ng'okola ekintu kyonna gavumenti nga bwolaba tujja wano ne tugamba gavumenti yaleese etteeka ekyamu tibanaye ategedde mu kifo ky'okuzimba northern bypass okugigaziya oba okugipankinga waliwo enguudo ezisinga okubeera embi. Anything contrary government kyo kyebadde eyagala ebeere bagiyita nti obeera obasabotaginga era nabwe kityo ekigambo ky'okuwabula. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya gene ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kakati mukwano gwange ampuliriza era atugoberera mukutu gwa nkyukakyuka gwa AKTV nange Kawandula Bigambo Promax emayiga w'emizindalo omugezi okwera nga nzitanya n'okutagula ensonga n'okuzikutuusako mulambalamba n'okwera nga ate tutematema tulabe butya butuyinza okwera nga tutegeera ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno etteeka erireetebwa mukwano gwange likyali complicated, likyali zibu lya kwera nga ate lisomeka okuggwayo, lifuuse namulanda nga mabeere gambwa, etteeka lifuuse kagumba weegoge, etteeka n'abaalikola abasajja ba Yusufu Nsibambi lituuka ekiseera nabo ne libasukkako, baateekamu ebintu kweggamba nga tebasoose kulowooza nga bayivu, baateekamu ebintu mu tteeka lino munda ebigenda okwera nga binyiga n'okubeera nga likuumira eggwanga Uganda wakati mu bwamuzibe mu bwakiggala era ne mu kubeera nga teri muntu n'omu agenda kuddamu kukkirizibwa kwogera kubigenda mu maaso mu nsi yaffe, okubeera ng'owooza nti oluguudo lwa wano si lukole, simanyi eddwaliro ly'eno ewaffe, simanyi abapoliisi baatukoze kino, simanyi ababbi basusse, ebyo byonna bw'obeera nga oli mu kubeera nga olumbagana gavumenti kugigamba ku nsobi zaayo oba kugiwabula, olwo kiba kitegeeza nti musajja wattu oba mukazi wattu olina kubeera ng'osasula biliyoni 2 oba okubeera ng'osibwa emyaka egitaka wansi wa 20 oba okubeera ng'osibwa emyaka 20 ate era n'ensimbi nazo n'ozisasula kubanga ze penalty eziri emabega w'etteeka lino erifuuse etteeka kagumba weegoge wali mu paalamenti kyokka ate nga lidduka ku sipiidi eyayiriiri era nga ne mu kusomebwa mu paalamenti lyayisibwa mu kamooli teryamala kubeera nga liweebwa babaka kubeera nga balyekenneenya kubeera nga baliyitamu kubeera nga balisomako bategeere biki bagenda okubeera nga ate basindika mu komiti wali okubeera nga balyekenneenya. Kale nno tujja genda mu maaso n'okubeera nga tukuwa ekyo ekituuseewo ekiriwo era kiki ekigenda mu maaso naddala ku tteeka lino paka lwe linaayisibwa, tukubulire biki ebijjiddwa mu tteeka lino, tukubulire na biki ebiyisiddwa mu tteeka lino ebigenda okubeera nga ate bikufuukira akayinja mu ngato nga gwe Munnayuganda ate mu nsi yo era erigenda okukonzibya ebyenkulaakulana mu nsi yaffe
lino etteeka ligenda kukonzibya ebyenkulaakulana mu nsi yaffe kubanga olaba kati tewali nkulaakulana eriwo ng'omusobola okwogera n'ogamba nti bannaye ezeeruwo wa ssente lwaki zabbibwa, ezeeruwo wa ssente zaddawa, ezeeruwo ani yazirya, naye era ne kisigala nga lubowa teriiwo. Kati ate bwe wanaabanga tosobola na kubuuza kinaaba kitya, enguudo zinaakolebwa, amalwaliro ganaazimbibwa, oba bagenda kubeera nga bakola bye baagala nga tewali abakuwa ku mudomo oba ku kye bayita ensolobotto. Kale nampuliriza byebyo naye nga n'ekyabaddeho olunaku olw'eggulo mu misinde gya General Moses Kainerugaba gye twalabidde abakulu mu magye, abakulu mu poliisi, abakulu mu bitongole ebyokwerinda byonna, abakulu mu bitongole ebyenjawulo ebya gavumenti nga beejaga era nga n'abamu baavudde ne bagamba ni General Moses Kainerugaba kwe tutava, kyokka ng'ate bano bali mu bitongole ebitakkirizibwa kwegatta mu politics. Kati nga bano bagamba ti General Museveni bw'aba avuddewo General Moses Kainerugaba tumuwe omukisa. Jjukira nkugambe nti bali mu bitongole bitakkirizibwa kubeera nga ate byogera ku politics oba okulaga sayidi ey'ebyobufuzi. Kati njagala owuliriza ebigambo bino n'ebyekiyamaani Nyanzi nabyo mbikuwe otegere nti musajja wattu yabadde yakunyiziddwa okuteekebwa mu kattu okulaba nga ate bw'aba ayagala okugenda mu paalamenti mbw'aveeyo awolereze abasibe ba NUP, wabula bw'abanga takyagala olwo aveeyo yeegaane ebyokubalumiriza. Musajja wattu bwe yavuddeyo n'agamba sigenda kubeera nga nnumiriza muntu n'omu era sirikikola era sikirowoozangako, olwo obubaka bwa paalamenti ono bwamuyise mu ngalo mu myagaanya mwennyini Maneya ne Emye tagenda kubeera nga abuweebwa. Jjukira nakugamba nti bangi abaka ba NUP abaasuulibwa nga baagala kusooka bakozesebwa eziddiiru okuteekebwa mu paalamenti. Agaana ddiiru emuweebwa tolinnya kigere ky'omu paalamenti ya 12 miliyoni 315 eby'emmotoka tobifunako. Obukadde 10 General Museveni bwayagala okubeera nga akukusa abuwe n'aba opposition nabwo mbu tobufunako. Kaakati gwakkiriza gwafuna ezo era gwakkiriza gwafuna 10 era gwakkiriza ddiiru zaabwe gwadda mu paalamenti, olwo gwe baalangira wa NRM ku lw'ekimpatiira mbu nga ggyibwayo. Sooka owulire bino ebyabaddewo mu misinde bwe tubivaamu tugende wa Kiyamaani Nyanzi olire NRM bweyenjebuse okubeera nga buli kyekola ekikola kiri mu ddiiru nga bo tebana kye bakola mu bulambulukufu. Mumanye ensonga lwaki omulambo gw'omuntu teguba na kisiikirize? Wali otuddeko awo n'okyebuuza ekintu ekyo. Kati musheyalinga vidiyo eno buli munnayuganda emutuukeko, njagala kubabuulira lwaki omulambo teguba na kisiikirize. Muhoozi Kainerugaba, Kitumwa Lusoke, Gweddamulira, olwaleero musiibye mutawaanya abantu mu kibuga Kampala mbu Muhoozi ayina birthday nga buli be musanga ku boda nga balina gye balaga ku makubo gaabwe mubawanula ku boda abamu mubakubye ebigo abalala bafudde mubabuuza mulagawa ng'omwana w'omukulembeze Muhoozi ayina birthday lwani olwaleero, lwaki mwe temuli mu birthday mulagawa? Kakati General Muhoozi njagala kukubuulira, omuntu bw'oba oyagala abantu bakwagale oyina by'obakolera n'obakolako omukwano. Naye Muhoozi kiki ky'okoledde bannayuganda ky'oyagala bakwagale batuuke n'okugenda mu birthday run yo badduke? Muhoozi ogamba mbwe ssente ez'okuva mu birthday run za kuyamba baamulekwa ng'ate abaana b'abannayuganda gw'obafudde baamulekwa ng'ottabazadde baabwe. Muhoozi ekisiikirize ekyo kiraba ky'otambula nakyo munnange lwerumbeerwo Muhoozi okufa kuli kumpi tutambula nakwo. Mwenna mugenda kufa Muhoozi muleke kwefuula kizibu gwe Kitumwa Lusoke. Muleke kwefuula kizibu kwemanya kasajja fuba kubonyaabonya bantu. Muleke kubonyaabonya bantu bwe muba mwategese birthday run abakozi ba gavumenti be musasule ssente bwe baba bagenze ne badduka bannayuganda abalala mubaleke. Ani gwe mugenda okuddusa emisinde gya Muhoozi ku nnaku bannayuganda gye balina? Amafuta gaalinnye. Omusajja azaala Muhoozi bwe yavuddeeyo nga eyeeyita president ebigambo bye yandigambye abantu baakulembera ebibazaamu amaanyi yabagambye mbu oba amafuta gaalinnye balekeraawo okuzunga batuuleko ewaka waabwe. Kati ne weebuuza omuntu akulembera eggwanga gwe Museveni okakasa abantu bwe baba batambula baba bazunga buzunzi oba baba n'ensonga ezibatambuza. Kakati bantu mwe abali mu gavumenti
mukole byonna bye mukola naye nga mukimanyi nti mugenda kufanga n'olumba olugenda okubatta oba mwe mulowooza waliwo agenda obbakuba zibbomu oba waliwo agenda obbakuba amasasi ebisiikirize byammwe bye mutambula nabyo byennyini lwe lumbe lwammwe lwe lugenda okubajja mu nsi y'ensonga lwaki omulambo teguba na kisiikirize bw'omala okufa omulimu gwakyo kiba kigumaze nga kyo kitema wano wonna w'obeera ozungira oba oyina emmundu 10 ezikugaadinga gwe Muhoozi ne Museveni oba naawe Sali Musale oba oyina emmundu bitya oba ennyumba ze musulamu basula bazigaadinze olumbe lwo olugenda okukutta kyekisiikirize kyo tekiyina gaadi agenda kukikuuma mwe mudde mu nsi mubonyebonye abantu n'okubamanyira n'okubamalako emirembe nga mukimanyi nti ekisiikirize kyammwe kye mutambula nakyo ekyo kye mulaba lwe lumbe ke kabonero Katonda ke yatuwa kwe tulina okulabira nti muno mu nsi tulimu bagenyi tulina okugivaamu ne bwe muneefuula kye baawalula essaawa egenda kutuuka mu ffe abasajja mubalengedde ate era mubalabye bw'otunuulira abasajja bulijjo tubagamba beebo Tayebwa ayambadde ekisaati kya Muhoozi Damulira akwata abantu abaana ba ghetto ayambadde ekisaati kya Muhoozi ono musajja eyasikira endanga mu byokulimba nayambadde ekisaati kya Muhoozi kati abasajja ba polisi betubagamba mbuno Muhoozi yakola order zonna ezitulugunya banna Uganda awo njagala mutunnyonnyole tubeera basobya kino kyonna Muhoozi kyali mu kuzimba yeye kayeka ayinza kulooza mbuno yeka yakimanyi ekintu ekitali kituufu togenda kuzimba monarchy ekintu ekitabeerangawo mu Uganda institution zonna abasajja tabagamba institution zibaziwamba dda bagenda okukola communication Muhoozi bwe bagamba nti bagetandika okuwamba abaana Uganda ddala abantu abali ku nkyukakyuka nga bakulemberwa muddamu Muhoozi aba akimanyi kati gwe bw'osanga nga nkalakata Muhoozi nga mugamba Damulira ali mu kuwamba banna Uganda neja ne kalakata Muhoozi nojja nonnenya obeera mukyama ndowooza mukitegedde leero birthday gye bali mu kudduka egattako ky'eggwanga singa batugamba muno naffe tutegeke ngaba NUP tutegeke birthday rani ya kisection bati Kyagulanyi Center mu banakkiriza era kati wano wenkungira abaana ba NUP namwe mujje mugambe twagala birthday rani ya kisection bati Kyagulanyi Center mu tudukiri abaana bali mu makomera abantu abafirako abantu baabwe mu struggle no yennyini mujje twagala kati naffe kubanga tulabye nti nono mutamivu naye asobola okuza birthday nga teri amukutana ku mukono ate nga n'abasajja ba polisi nabo bennyini bagikulembeddemu kakati bwe kiba nga temusa kukwiza Robert Kyagulanyi Center mu then awo kiba kikonfaminga bukonfaminzi nti omusajja bulijjo gwe mukolera ye Muhoozi era mumutusibyeko nagwe bannayuganda n'emisinde bagiganye tewali bagidduse mujjeddukiddemu mwena bw'otunuulira ebikonge byonna ebiri mu gavumenti nga biza okudduka emisinde gya Muhoozi mbuno bakuza birthday nga ye mutamivu ali eri tasaana kudduka kilomita 2 kana ne kiba comrade balamusizza nnyo kansubire nti muli bulungi mwewale kwagala nsi yammwe nagirwanirira ku mirimu gye mukola egitaleka abasasula ebbanga lye mbadde ku mutimbagano wano nfubye nnyo okubayisa mu mitendera gyonna egy'ebyobufuzi na butya Museveni bwakola emizannyo gye naye emisanyo gino mbadde mmanyi nti ku level ko mutuuse musobola okumanya ekigambo diversion musobola okumanya ekigambo kye bayita self destruction musobola okumanya ekigambo kye bayita delaying tactics za Museveni zaakola ngenda banyonyera ebigambo bisatu ekigambo kye tuyita diversion kibasomesezza ebbanga ddene naye mbasomesa ekigambo kye bayita self destruction n'ekigambo kye bayita delaying tactics ebigambo badde mmanyi nti mwabikwata nnyo ngera temusobola kugibwa ku mulamwa ku mangu bwe gutyo ate mugende mubuukira ekintu lwaki leero mukoze bubingira asibye bubi mu muntu olw'ensonga mmwe kennyini muyambako Museveni okutambuza ebintu eby'ekisiru mumuyambako mutya either mukikola mukimanyi oba nga temukimanyi nkiddamu either mukola mukimanyi oba nga temukimanyi omukulembeze yatugamba ensonga ezitalina makulu toziwa makulu zireke lwaki ekintu bwe kigwa ku mawulire oba ku social media soko kiwe tayimu soko kitunuulire okyekkaanye soko kitunuulire okyekkaanye nga tonnakikolako comment oba analysis soko kitunuulire okyekkaanye tomala gagwa mbikopo bwe omuntu bwe banava ne bakunyonyoga nti ate gundi alwanyisa ffe abayogedde ku nso tuba tetukulwanyisa no take time and observe
before nga tonnakola video yo noba nga tonna comment ngojja kwokya. Lwaki ogenda kwokya? One, ebintu byenda bigenda mu maaso mu makooti ga Uganda bakomrade ngeri babakwatamu. Kikuwa nti bakomrade tebalina musango. Bweba tebalina musango, Museveni afuba atya okunoonya abajulizi abalumiriza. Museveni afuba atya basibira mu kkomera nga tebakuli misango. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo. One, ffenna tukola ensobi nange nkola ensobi. Teri atakola nsobi. Naye ensobi bwengikola mmanya ddi lwe ngenda okwetonda nolwe sigenda kwetonda. Ate ensobi gye nkoze sigiddamu. Lwaki? Olwaliro babakomrade baleese okuva mu kkomera Luzira bajje mu kkooti okuwuliriza bail application zaabwe oba okuwulira emisango. Ompulya bulungi nnyo. Wabula omulamuzi n'agamba nti state tegenda kukkiriza bail application zaabwe, wabula state egenda kuwuliriza emisango. N'emisango egyo egenda giwuliriza ng'esinzira ku bajulizi beeyina bameka? Babiri. Okuli wa poliisi ne bakuterako ne chairman Nyanzi. Ne bakuterako ne chairman ani? Nyanzi. Ompulya bulungi nnyo. Kati mwene mude chairman Nyanzi ne mufuluma ne mukola video. Ne mutategeera procedure ne process omuntu afuuka ddi omujulizi. Omuntu afuuka ddi omujulizi. Era state boberese ekintu ekyo ekikuletedde mu mutima ki? Wakitegedde. Process ki bayitamu omuntu okufuuka omujulizi. Era ddi omuntu lwafuuka omujulizi. Era state lwaki ekireese budde buno. Kyenjagala osooka oteekewo enjawulo. Mugwa mu diversion eziyamba Museveni. Mugwa mu diversion eziyamba Museveni lwaki? Yes. Comrade Nyanzi Sentamu beba mukwata mutwala. Mu statement ziyakola teyalina zoogera. Buli muntu kino njala kikubulya. Nze nsobola okwogera wano. Ne waliwo omuntu goba muzindale saazi n'okwogera. Ebigambo ne musimatuka n'atagala nga tasobola kwogera. Nyanzi ayinza okubanga mubi. Not the extent asobola okuyina mu kaguli alumirize ba comrade. It is impossible. Baba tezo musumali ne mugwe kubanga temutegedde. Lwaki mwekubye musumali? Mpuliriza bulungi nnyo. One, procedure omuntu waafuukira state witness omujulizi wa government ekisookera ddala alina okuswearinga affidavit. Alina okuwandiika obujulizi bwe nga buwandiike. Era alina okugazeetingibwa. Ompulya bulungi? Alina okugazeetingibwa. Ebiseera bisinga wawona ekitongole ekikuuma abagenda okuwa obujulizi. Kibayita state witness protection system, bagita system. Kati njala kubuuza, Nyanzi abaddeko mu kitongole ekyo nga kimukuuma. Nyanzi yaswearinga affidavit. Nyanzi yawandiika obujulizi. Tabuwandiikangako. Tabeerangako state witness. Babateze omupiira ne mugwekuba. Lwaki? Kubanga bamuyina nti Nyanzi mukyamu, yes 100% ninja ku Nyanzi mukyamu, but Nyanzi can't stand as a state witness against our comrade. Bali bagadde bakuba mupiira mutandika okwekuba kye tuyita self destruction nga temukitegedde. Ebadde self destruction mwekube. Bwe mmala okwekuba ate efuuka delaying tactics okulwisawo ba comrade mu kkomera. Lwaki? Nyanzi ajja kuva bagambe nti nze siri state witness kubanga sirina muntu gwengenda kulumiriza, sirina bujulizi bwonna. Publicly ng'agenda kyogera. Kati state egenda kujja omujulizi. Bwe batalina mujulizi kitegeera nti gwe tuba tusuubira agenda kubeera state witness. Tabirimu yali yegaanye ngegamba okay ngomuwabe gavana mutuweeyo emyezi 3 tukole ki nga bwe tunoonya abajulizi abalala. State bwe tubegenda okugamba nti mujulizi omu yagaanye tetusobola kubeesinga ku mujulizi omu, mutuweeyo emyezi 2 tumale okunoonya abajulizi abalala. Ekyo kyobadde okitegedde.
ekyo kyobadde okitegeere nabagamba olwe mulimanya the way how Museveni operates mujja kuwangula Museveni in any possible way. Mujja kuwangula Museveni in any possible way. Bwabanga omutemu weggala asobola okusaba soda, asobola okusaba amazzi, asobola okusaba okwegatta ne bakumuwa. Omulamuzi w'ekanyanya atasobola kugamba nti Nyanzi mujulizi wa gavumenti. Nenga tabawadde papula byonna biraga nti ali gazeti lyagenda kubeera mujulizi. It was a well planned diversion, self-destruction. Nedire taxi jamuguddemu. Nyanzi n'obanga mubi nnyo tasobola kugamba nti afuuse state witness against the comrades kubanga eyo file eriko ne president. Eyo file eriko ne president. Eyo file eriko ne president. Bakola birthday parade yalina nyini birthday parade. You president ku file okwali. Waliwo engabo basitwako nsooka enjubu mulimu okkonja kwabwe k'omutima nga tusomesa abantu by'obufuzi n'enkola Museveni nga tebagitegeera. Waliwo engabo basooka empumulemu nga betukola emirimu gy'okuzoganya gavumenti amu tebasobola kutegeera Museveni bw'opaleetinga.